abalimi ebiseera bingi bafuuyira ebirime byabwe okutta ebiwuka n'okukoola omuddo. Ng'oggyeko ekyo abalimi olw'okwettanira ennima ey'omulembe bangi bagamba bafuuyira okugaziya ku makungula gaabwe. Wadde nga bannassaayansi bazze balaga obulabe obuli mu kufuuyira ebirime eri obulamu bw'abantu n'ebiwuka eby'omugaso ng'enjuki bikosebwa. Minisita w'ebyobulunzi Bright Lwamirama agamba abafuuyira ebirime bakoze ky'amaanyi okusaanyaawo enjuki mu ggwanga. Abantu abakozesa eddagala eritta ebiwuka eritta n'enjuki ate nga enjuki za mugaso nnyo eri mu bulimi bwaffe mu kulunda. Ono era anokoddeyo ebintu ebirala ebitadde abalunzi b'enjuki mu katyabaga akatagambika. Enkyukakyuka y'obudde ate n'abantu okutema emiti bagezezaako okugoba enjuki mu kitundu kubanga bandibadde zibeera bazigobawo. Okusinziira ku bibalo mu ggwanga ku bantu akakadde kamu mu emitwalo 2 abalunda enjuki bafulumya omubisi gwazo oguli mu ttaani emitwalo 25 nga kumpi ogusinga gutundibwa bweru wa ggwanga. Olw'ebyo ebisoomooza obulunzi bw'enjuki, minisita wano waasinzidde n'ajjukiza bannayuganda beefumiintirize ku migaso gyazo bwe baba nga bafuuyiza eddagala ery'obulabe gye ziri. Nti tugezaako okukendeeza eddagala eryo erikosa ebiwuka byaffe ebirina omugaso mu nsi wano. Ekyokulabirako enjuki n'enseenene. Era ajjukizza abantu okukimanya ng'eggwanga bwe liyimiriddewo ku by'obulimi nga basaanidde okukimanya nti awatali njuki n'ebyobulimi tebisobola kulutonda. Tukolako kampeyini oba omulanga ogw'okulaba nti enjuki zibeerawo olw'obulungi bwaffe okufuna emmere kubanga awatali njuki kutambuza oba okuwakisa ebibala byaffe bino tuba tutakoze bulungi nnyo. Ono agamba gavumenti eriko kaweefube gw'eriko okulaba ng'enjuki zitaasibwa. Tulina sayansi n'abannalo ebyokuzaalisa ebikazi ebizaala enjuki ate n'ekitongole kyaffe ekya Nagurika kigezaako okubisaasaanya mu bitundu mwe tulina faamuzi zaffe zibeere ng'enjuki ezo ziyamba abataka mu kitundu kye bazitaddemu. Wabula minisita alabudde abantu enjuki bezizinga n'ategeeza nti abantu tebasaanidde kutya kuba teziba na bulabe eri atazirumbaganye n'abasaba ng'okuyita abakugu mu zo babayambe. Abakugu abalina obukugu obw'ekinnansi babeerayo. Tulina ebya sayansi era bw'otuukirira ku department ya production ku district yonna bajja kufunira omuntu ow'enjuki azigyewo bulungi nga takoseza kyonna ate bo bazikwatako bulungi ne bw'aba talina gawuni. Kati minisitule y'ebyobulimi mu ggwanga omulundi ogusookedde ddala yakwegatta ku nsi yonna okujaguza olunaku lw'enjuki ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi guno nga bajjukiza eggwanga obukulu bw'enjuki na lwaki zirina okutaatirwa.